sawa kuyita kawongotawa omusawa kuyita kawongotawa ng'ebirowoozo birikamba mu bangi enju yasaba bongera omusaala beerema katajja lwakutuusa mukolo omufa n'ofa yajjanjaba n'akasimwa yediima n'abikoowa asuddeyo gwa nagamba lwa bukoowu maama fina gwoyogera n'emisamwa ira n'osamirira olukalu naawe bamashehi n'abasosoloti n'abapotosa bamuganye esaala nnyingi abantu beewola ennusu okuva mu mabanka bye basingayo ebitwalibwa beewola kulwanyisa bwafa okuwunzika nga nekke baalina kakumbyemu bali mu nnaku etagambwa naye tebakyayinza kwewola bakoowu n'abasekyulite bakoowu kati babba ate be bakuuma baddereeva n'abasuubuzi babula kudduka mu ggwanga abenjaga ab'obutayimbwa n'ababbi mulangirira ddi nti n'omukooye mukama olinda kigyoli ku kino ekiri mu nsi y'okulya obutanga buli muntu ogamba nti akooye ensuubira kalinga nga kalango nti lwali ekyawo asuulewo okukoowa kyangu okukola ekisingawo saba ne bwebeera embojji kijjanye nnyo kigiviirako okulaluka nsaba bekikwatako nti mwetereeza emyogedde nga mulanzi n'abadde tayogera oli mwekanga apambanyiripo olwo omusumba w'ekitagata muganda olakalakala nafumu eyo embeera sigiwagira kasita okugema kusinga okuwonya oli waddembe n'obizalawa nze njogedde abantu ebibaluma mubeereyo emirembe bakulu akundekunda omuterega ayibeereyo bantu bakoowu waliwo abaddugavu gye twalya abeewo obutwa bakoowu n'abeetuga bakoowu okumanya bakoowu nange mbikomezaawo nkooye abalungi abatuwuliriza tubakulisayo mu kuwummula omudingidi oba abadde alya mu ndago ye bwe yabitunuulira ebiri mu Buganda yabiyita bukoowu ng'abantu bakoowu n'abawambi bakoowu kubanga batandika okukola ebintu ebitali mu nsa ne batemula amabujje naye tukoze tutya nga tuva mu bukoowu obwo tubategeezeza abandi ng'omusango baguteeka ku b'e Buganda nti mmwe mulaze obugayaavu ab'e Buganda nga bagamba nti mmwe abagenda okutabaala Obuganda ebule n'ebwe mu Bulaaya nti mmwe mulatusudde mukono ne tugamba tutya ne tubategeeza nti Obuganda buli mu buwambe tulina okusomesa abantu twebaza baganda baffe bali ku butaka abakoze kyonna kye basobola okulaba ensi yattu Buganda ng'eva mu buwambe omuntu anakunyaga ebibyo ajja n'obukodyo bungi nga buli bajjajjaffe bwe baatulaga nti anagoba ku nswa nti toli omulalu. Bwe
mazima nosanga oba nowuliriza omuntu eyayita Omuganda omulundi ogutali gumu ng'agamba nti amafuta baagazudde Bunyoro. Bannange, amafuta gali ku nsalo ya Buganda ne Bunyoro, oba tugambe gali Buganda. Naye nga omulaba ateekawo abantu abo n'olyanga ne Omuganda yakyogera. Lwaki? Kubanga tebamanyi byafaayo. Omuwambi ateekawo embeera nti gwe tomanyi na kikyo. Biri abakubi b'amasimu be bagambye nti omuddu taba nakake. Oli yagambye nti ne bw'ofumba enkoko yo ng'oli muddu. Omuwambi anze n'okubutakuganya giwuuta mu ssupu. So ng'omuntu yandigambye sirya nnyama nywamu ssupu. Naye bakuteerawo embeera nagati amafuta baagazudde. Amafuta njagala nkutegeeze Muganda ng'awuliriza nti oba oli awo ge galeeta n'omuzungu mu Buganda yajja agawunyiriza nga gabawunyira ng'omubisi oba guyita omwenge omuganda omubikke ogunoza omuwemba nti ne bw'oyita bagusogoledde oli olusu bajja bagawunyiriza. Kuba ffe bannyini mabidde bannyini mafuta twali tunagawulye begawunya ge gaabaleeta. Naye olwaleero bakugambye bakagatunda nti amafuta baagazudde ate gali Bunyoro. Ennyanja Nalubaale abasajja gye beegabanya teva byennyanja byokka, eva buli kyabugagga kyonna ky'oli olowoozezzaako. Buli ku lubalama kuliko ebyobugagga, naye nga n'emyalo giri mu buwambe. Omulamwa gwaffe ogwayera ogugamba abalungi abatuwuliriza, ebyenfuna bya Buganda biyimiridde bitya mu Uganda? Lwaki tujeera? Lwaki tuluma obujeje? Naye ng'ensi yattu bakugambye nti n'abaana ba Isirayiri baba bagobaganya gye baali baagala okweddiza ettaka, eyeefuula nti abayamba yabagamba nti katubatwale Buganda. Kalamojja bali bo olw'ensonyi ennyingi ne bagamba kinaalabika kitya. Situganyidwa akala amaaso tugende tubeeremu basajja bakaddugala nga tewaliwo nagamba nti kale wano waliwo omukyotala kugamba nti wano nga tetulinawo kabafaanaganya konna. Ne bagamba batya tusooke tubimma amazzi tujja genda tukozesa abasajja bano bagavana baffe batubbira ebyobugagga. Bakutegeezezza mu byafaayo fe abaagala okubisoma oba ababinoonyerezaako nti olubiri lwalumba mu 66 amasasi gaali gatokota wansi nga n'ennyonyi za Isirayiri ziri waggulu ziri mu bire. Ebyenfuna bya Buganda biyimiridde bitya mu Uganda? Gwe mulamwa gwaffe ogwaleero nga twebaza abateesa abazze ne balambika obulungi omulamwa ne batulaga ne batukubiriza okuba nti tufaayo nnyo ku byafaayo. Tojja kutukonda kuno olw'Essande okalekaali n'ekitabo ekitakubirwa ku ttaka lyo olina abikkula pose letter to the Corinthians
nti ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso, oli mu Kolinso, twagala kubalaga ebyafaayo, tetwazze kuwalampa byawandiikibwa, ne tubalaga nti osoma ebyawandiikibwa naye ate waliwo n'ebyakubuulirwa n'ebyakutegekerwa, nti okumanya byali bingi nnyo, ebikokyo, engero. Byonna byonna nga bajjajjaabo ne bagamba oba osanga munna empapula zaali badde nnyingi naye ne baba nga babitukuumira. Ebyaliwo emyaka 8 emabega tulina omukisa nti tubimanyi, osobola n'okubiroosebwa. Ne bagamba nti waliwo